musituke mwetumwaniriza ono. Edduwa eno etandise ku ssaawa nga 6:00 ez'omutuntu ku kitebe kya NUP Kamokya ng'ekulembeddwamu Sheikh Muslim Ramadan Tabula ne munne Sheikh Mugenya asooka. Edduwa eno yeetabiddwako n'akulira ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu okusinga yeetoolooledde ku kusabira bannakibiina abakyakaligiddwa mu nkomyo abo abafiira mu kiseera ky'okuwenja akalulu ne bannansi bonna okutwaliza ewamu. Twanukule mwezi guno gwa Ramadhani, sa Mungu subhanahu wa ta'ala ekitiibwa asaasire baganda bafe bali mu makomera ogagule bo be balina ebisumuluzo naye goyina ekisembayo ya Rabbul Alamin. Mpulidde ekigambo ekigamba nti abasibe batwalibwe mu kkooti, kigambo ky'amazima. Batwalibwe mu kkooti, emisango gimanyibwe kubanga teri ali waggulu w'amateeka. Barakallahu li wa lakum bi Qur'an Karim. Abakulembedde edduwa eno bambalidde gavumenti gye bagamba nti esussizza okulinnyirira eddembe ly'obuntu naddala eri abo abagivuganya. Bannakibiina bagamba okudda eri Allah erabise nga y'engeri yokka mwe bayinza okuyita okufuna abantu baabwe. Bannayuganda bakoze ogwabwe ng'abakulembeze tukoze ogwaffe katugamba nti omukono gwa Katonda gujje guteeke omukisa ku byonna bye tukoze abantu baffe abatufaako bawumule emirembe. Aye tulina essuubi Mungu yatugamba mu surati Yasini mu Qur'ani nti ye bw'agamba kibe teweetaaga lutemya lwaliiso. Akulira ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu asinzidde mu dduwa eno n'ategeeza nga bw'atagenda kupondooka ku ky'okulwanirira bannaabwe abakyali mu kabulamuliro mu bifo ebimanyiddwa n'ebyo ebitamanyiddwa. Bwe baba balina omusango babatwale bawoze mu mateeka kuba ffenna tewali ali waggulu w'amateeka. Eddembe lyaffe si lya kugula bunusu. Eddembe lyaffe si lya kwegayirira, lyatuweebwa Katonda ate ne likakasibwa ssemateeka. Ono era asekeredde abo abalowooza nti yapowa mu kaweefube gwaliko okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino. Yes, feezi gye tuliko ya kubanja buwanguzi bwaffe. Nenjagala obbategeeza mikwano gyange nti byenzize nduyalayizing nze ng'omuntu nti eddembe tebalikuwa oba olina odditwala nalo. Kyagulanyi era aliko n'ebyessava byawadde eri famire z'abannakibiina abasiraamu abakaligibwa mu mbuzi ekogga mpozi n'abo abaabayambako mu kuwenja akalulu. Bwetwogereranga n'akakiiko ka Paalamenti akalondoola eddembe ly'obuntu kale mu kwetegereza okwemulugunya kw'abannakibiina kino abakaligiddwa mu kkomera ly'ekitalya nga baakoma okulabikako mu kkooti mu mwezi ogwokubiri. John Kilifu Wamala, NTV ku ssaawa emu. Nga sukaali oyo takyanyweka bwe wajja n'oyugumya anyweka.